Abakungubazi n'okusingira ddala ab'ekibiina kya NUP abooluganda bako n'emikwano bakungaanidde mu Lutikko y'Omutukuvu Paul Namirembe okwetaba mu kusinza kw'okusiima emirimu Katonda gy'asobozesezza okukozesa omugenzi Edith Katende mu ffumbiro ng'ono ye mukyala wa Alex Waiswa mu ffumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP nga mu kiseera kino ali mu kkomera e Luzira ku misango egy'enjawulo. Okusinza kukulembeddwamu eyaliko ddiini wa Lutikko y'e Namirembe Augustine Magala Musiiwuufu yennyamidde olw'abasibe abali mu makomera abakyawera ennemba n'emisango. Avumiridde ettemu erisusse mu ggwanga ng'akitadde ku bazadde abatalambika bulungi baana ng'awadde ekyokulabirako eky'omuvubuka Okere Onyom eyatujjiza abaana ebiso ebyabajja mu budde. Bagamba yaliko ne mu Amerika bw'ayogera alina ne accent n'agenda natta no less than 4 kids. Omwana nga bano bemulaba bano abatudde wano abaana omwana kintu kikulu nnyo tulina okumuyigiriza empisa. Aaron James Wavamwino mutabani w'omugenzi omukulu ayogedde ku lwa banne ategeezezza nti yadde nnyabwe afudde bakusigala nga bakola ebibazze ng'abalambika okusobola okutuuka ku buwanguzi. Even though she's not around, I promised her an aggregate that I promised her that I would get it. Even for those who are not around, I will get that aggregate. I will study hard and I get that aggregate. Not only me, I cannot just say I cannot get it. God is there with me. Omulongo Kenneth Kato Mufumbiro nga yayogedde ku lwabba w'omugenzi yeebazizza bonna abazze bababeererawo mu kaseera k'okusoomoozebwa. Ne mwenna mbeebaza bannayuganda mwenna byonna bye mwogera byonna bye mukoze empulira gye mulina mbeebaza. Thank you for standing with us. Thank you very much. Edith Kumula Mirembe. Abooluganda lw'omugenzi nabo bamwogeddeko ng'abadde omukozi ate omusanyufu ne basiima bonna abakwatiddeko mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa. Naffe nga famire ne bazzukulu baffe ffe enkola yaffe mu kika ky'olugazi abajjwa n'abazzukulu mbaana baffe tubeera nabo era tubaagala era tujja kubaagala. Kitaawe wa Mufumbiro yennyamidde olw'obukwakkulizo obuli mu kusabira omuntu okweyimirirwa. Nze nimala amateeka koza amateeka emyaka egisuuka 3. I retired as a chief magistrate. During our time, it was even an offense as a judicial officer not to give a ruling of bail instant. Asabye Ssiga Eddamuzi okuyimbula mutabani w'enkya ajja aziike ku mukyala we. Let us pray that tunasifuna omukisa mu b'enkya ne beddamu ne bamutuwa n'asobola okuziika mukyala we. Joel Ssenyonyi akulira oludda oluwabula gavumenti ayogedde ku bintu omugenzi by'abadde asabirira buli lukya omuli n'ekya kkooti okuyimbula bba asobole okumuziikako ng'avudde mu bulamu. Mukyala wa Waiswa ebimu ku bye yasaba era n'abuulira famire ya Waiswa ng'alaba obulamu bugenda. N'aga nti tekisobose omwami wange okujja okunzijanjaba nga kye nali ndowooza naye kansubire nti Katonda anakkiriza ateebwe asobole okunziika. Bwe yayogera kubanga yali alaba obulamu bugenda. Of course nga bwe tumugumya tugenda kufa, Katonda ajja kukuuma, naye nga yali akiwulira nti agenda. Tusaba ekitongole ekiramuzi nammwe muli bantu. Dr. Rina Zedriga akola nga pulezidenti wa NUP ow'ekiseera era nga yakiikiridde Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako Alex Muganda nga yakiikiridde Katuukiro Joseph Muvawala nabo batuusizza obubaka obusaasira. The entire fraternity of NUP and the peace-loving Ugandans. The answer we are looking for is in her name. She does not shy away. Even in her sickness, she was there with us. Awo atusabire era nga tubitamu bayise ife Katonda abali tuliwe emyoyo n'okwongera otubuulira mu kunola kuno kwe tulimu nti bamaama bamba Katuukiro asabye nti mwireyo okukola obuvunaanyizibwa bwammwe.
omugenzi Edith Katende Mufumbiro Nabunya amaze emyaka 2 nga tawanyizibwa obulwadde bwa kookolo ng'afiiridde ku gy'obukulwana mwena. Alese bamulekwa bana ng'ono omubiri gwe gutwaliddwa Bukesa Katende zooni okumukungubagirako oluvannyuma gutwalibwe waka waabwe Emutungo mu zooni 5 we gugenda okusula. Ono wakuziikibwa ku Lwomukaaga ku kyalo Busiro mu disitulikiti y'e Luka. Nze Sofia Nalukenge, Crab Kede TV.